rise, never run away. This school is a safe place. Bafumanyo soma ngatakowa. Ida muno manyanti na yemuizi. Muteleze ebyo ebibatabula. This school is a safe place. Bafumanyo soma ngatakowa. Ida muno manyanti na yemuizi. Muteleze ebyo ebibatabula. Oluzuuku kanga musooka sana Katonda abayambe. Olwo ne mubikula Bayibuli okusoma abalungame. Ebizibu bye mulisanga temubityanga. Emirembe ginaabukalanga kessanyu. Nga Katonda eyabagatta alina mmwe. Nalira munenyumiza nga temusirikenga. Abato banaakozebwanga nga batya Katonda ate mu bwesigwa. This school is a safe place. Bafumanyo soma ngatakowa. Ida muno manyanti na yemuizi. Muteleze ebyo ebibatabula. This school is a safe place. Bafumanyo soma ngatakowa. Ida muno manyanti na yemuizi. Muteleze ebyo ebibatabula. Obufumbo bulinga kikatyo. Kyetaaga kigumiikiriza ng'olya mu ntandikwa. Sukaali mutono naye bw'olemera kamala ne yeeyongera kale. Kati guma ebizibu bwe bijja saba. Katonda eyabagatta amanyi mukisobola. Amaka somero ate kkulu. Even when storms arise, never run away. This school is a safe place. Bafumanyo soma ngatakowa. Ida muno manyanti na yemuizi. Muteleze ebyo ebibatabula. This school is a safe place. Bafumanyo soma ngatakowa. Ida muno manyanti na yemuizi. Muteleze ebyo ebibatabula. Sebo enennyabo atulaba yonna gy'osinziira okutugoberera wano ku Hope Channel TV yokka mu Uganda ekuwa programs ezikuzaamu amaanyi, ezikuzimba, ezikuteekateeka, ezikuwa obulokozi si obwa wano wokka naye era ne ku nkomerero y'ensi obulamu obutaggwaawo. Njagala okwebaza Katonda kubanga akolesewo ng'oli mulamu. Era njagala okumwebaza kubanga akuwadde ebyokulya n'ebyokunywa awamu n'ebyokwambala.
njagala okumwebaza kubanga akulabiridde newankubadde nga tebibadde byangu. Manyi nti oyise mu kusoomozebwa okw'enjawulo n'ebizibu eby'enjawulo, era mmanyi nti ozitoowereddwa mu bintu ebitali bimu, naye nsaba Katonda oyo nannyini buyinza, oyo gwokkiriza era gwogoberera, ayongere okuzzaamu amaanyi n'essuubi ali n'okuwaniriranga mu byonna. Ndi musanyufu nnyo okubanga onneegasseeko n'akaseera kano mu pulogulaamu eno amaka n'obufumbo, mwe twogerera ku nsonga ezikwatagana ku maka, ensibuko yaago, ekigendererwa kya Katonda gye gali. Tuyinza tutya okugafuula amasanyufu? Tugafuna tutya? Tugeteekerateekera tutya? Tunyana tutya abantu abatuufu ab'okuyingira nabo mu maka n'obufumbo? Ki kye tugwanidde okukola mu kiseera eky'okukwanagana tusobole okuzimba amaka? N'ebigambo ebirala bingi. Tuyinza tutya okwaŋŋanga obutabanguko n'ebizibu ebiri mu maka? Ebyo byonna tubiyiga mu pulogulaamu eno, era buli lunaku Monday to Friday kuva ku ssaawa 4 mpaka ssaawa 5 tubeera mu kuyiga kuno. Ndowooza nti tewandikufiiriddwa, si ggwe wekka, naye ne baganda bo ne banneyiba bo n'abantu bo bonna lwana butaweera okulaba nti bafuna omukisa okulaba ku bigambo bino bisobole okubazimba n'okubazzaamu amaanyi, okubateekateeka nabo olw'okuzimba amaka amalungi era agaasaanidde. Omusumba Ssebaggala Ivan Samuel, nze mbeera mu kifo kino okutuusaako ebigambo bino, era nga ndi musanyufu nnyo okuba nti olonzeewo okungoberera. Nsaba Mukama akumpeere nnyo omukisa. N'olwayo tugenda kuzimbira ku bigambo byaffe bye tuzze tuyiga, era nga twagala twongere okubinyweza mu bulamu bwo byongere okutegeerekeka, naye nga tetunnaba tugenda kwewombeka tuweeyo okusaba. Tukwebaza Mukama kubanga oli wa kisa, tuwadde akadde kano kubaako n'ebigambo bye twogerako ebikwatagana ku maka n'obufumbo. Gwe wagatandika Mukama, era gwe wekka gwasobola otulabisa omukisa mugo. Nsaba amagezi n'okuluŋŋamizibwa bibeere gye tuli nga tuyiga. Wa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye, amiina. Nakutegeezezza omulundi guli bwe twadde tuyiga nti obufumbo kirabo, ate si kirabo ebirabo bino ebinafunafu, naye obufumbo kirabo ekirina omuwendo kumpi ogusinga zaabu ne feeza. Twalabye nga watali bufumbo n'okubeerawo kw'omwana w'omuntu kwennyini n'essuubi ery'okugenda mu maaso lyandibadde ttono ddala. Katonda yasooka okulaba nti twetaaga amaka n'obufumbo, si ffe twasooka okukitegeera ekyo. Y'ensonga lwaki yagatuwanga ekirabo ng'ensi yaakatondebwa, nga tannaba na kututuuza kutebenkera mu lusuku Aden. Yalaba nga tateekwa kukikola okutuusa nga omusajja n'omukazi amaze okubatonda n'abateekawo, nga tannaba kutuwa ebintu ebimu ku bitulowooza nti bikulu okufaananako nga sabbiiti gye yamuwa olunaku olwaddirira olw'omusanvu, n'ebintu ebirala bye tulowooza nti bya muwendo ng'abaana, ensimbi, ebyobugagga, ebyokulya n'ebirala, ettaka. Katonda yakola ekikulu okuwa omuntu obufumbo ng'akabonero akalaga nti mu bintu omuntu bye yali yeetaaze ate yeetaaga amaka n'obufumbo. Bwaba nga waliwo ekintu kyateekwa okuba nakyo olw'okubaako ne waatuuka mu bulamu, kye kiyitibwa amaka n'obufumbo. Manyi nti buli we njogera ku maka n'obufumbo, abantu abasinga obungi balaba nga nze ayogera ebintu ebitalina bya wano ku nsi, okusinziira ku experience ze balina mu maka ne bye bayitamu ebya buli lunaku, okusinziira ku bakyala baabwe bafaanana, okusinziira ku baami baabwe beeyisa, okusinziira ku biki bye balaba ebigenda mu maaso mu mayumba gaabwe. Balabira ddala nga kikolimo kinene kumpi okubeera n'amaka n'obufumbo. Ekyo kituufu era sijja kukuwakanya kubanga bw'okiraba ate nga kyolaba kya mazima. Naye pulogulaamu eno ez'okujjukiza nti kyo si bwe kyali. Pulogulaamu eno ez'okujjukiza nti eyo si y'enteekateeka ya Katonda. Pulogulaamu eno ezze okukujjukiza nti Katonda ekyo si kye yaluubirira okukola. Pulogulaamu eno ez'okujjukiza nti tekyali bwe kityo okuva ku lubereberye, waliwo kikyamu ekyabaawo ate kisobola okubanga tukisalira amagezi ne kitereera. Era genda ng'otambula nange mu kuyiga kuno, nina obukakafu obutalina kubuusibwabuusibwa nti Katonda ow'ekisa era ow'amazima agenda kutubeera
tusobole okubeera nga tweyongera okuyiga okuzimbagana n'okubaako ne wetutuuka mu kuzimba amaka awamu n'okugafuula ekintu eky'omuwendo. Amaka galina omugaso mungi nnyo era galina n'ensonga lwaki Katonda yagatuwa. Mu lubereberye wano essuula 2 olunyiriri olw'18 waliwo ebigambo bye saagala obuse maaso olwaleero. Bayibuli egamba nti Mukama Katonda n'alaba nga si kirungi omuntu okubeera nga yekka, n'amukolera omubeezi amusaanira. Katonda ye yasooka okulaba nga si kirungi omuntu okubeera yekka, kyava yakola omubeezi amusaanira. Waliwo ensonga ez'enjawulo lwaki Katonda yasalawo mu nteekateeka ye okubangawo ekigambo ekiyitibwa amaka. Ekigambo ekiyitibwa amaka kirina omuwendo munene. Ekigambo ekiyitibwa amaka kirina omugaso eri buli muntu yenna. Njagala okukozesa omukisa guno okwogera eri omuvubuka awulira ebigambo bino nga tannaba kuwasa, oba omwana omuwala atannaba kufumbirwa naye nga gyali eyo agoberera puroguramu eno. Njagala okutegeeza nti olwaleero ebigambo bino bibyo, kubanga amaka twagala tugaviire eddala gye gatandikira, kubanga amaka tegatandikira mu mwami na mukyala kuba wamu. Ekyo kigenda okubeerawo okulaba abantu nga bazze okugattibwa mu kkanisa, nga amaka gatandika dda okuzimbibwa, era singa obulamu nga tebannaba kuba bombi bubeera tebukwatiddwa bulungi, singa amakubo ge bateekwa okuyitamu nga tebannaba kuba bombi tegakwatiddwa bulungi, okubeera kwabwe bombi kuyinza okuvaamu akatyabaga okusinga essanyu. Obadde okimanyi nti amaka mangi gabonaabona naye ng'ekigabonyaabonya kyekyo ekyakolebwa nga tegannaba na kubangibwawo. Kale naye byonna bikulu okwogerako, naye olwaleero njagadde okubategeeza nti amaka galina omugaso n'omuwendo, era waliwo ensonga lwaki Katonda akituwa ng'ekirabo abaana b'abantu, si kugabeera mu bubeezi kyokka nga obuwanga bwe butulagira oba nga bwe tuwulira mu mibiri gyaffe, naye galina n'ebyomugaso ebirala bingi bye gatuyamba ng'abantu. Gamba amaka Katonda yagateekateekanga lyerimu ku ttendekero erisooka okuyamba omuntu okuyiga okulowooza obulungi awamu n'okukula mu ngeri gy'alabamu ebintu, maturity of mind and reasoning. Kyenjagala nkutegeeze kiri kimu, omuvubuka oyina ky'ofiirwa olw'okuba nti tonnaba kutandika maka, gw'omuwala n'omulenzi. Amaka gazimba ebirowoozo ebikuze mu bulamu bw'omuntu. Gabizimba gati, ekyo kiva ku ebyo omuntu by'ayitamu ne by'asanga awamu ne by'asisinkana. Olunaku lw'osooka okubeera n'ekitonde ekirala ekiyitibwa omukazi oba ekiyitibwa omusajja nga tewakula naye myaka 2 oba 3 nga temuli mwenna, nga alina bw'alaba ensi naawe olina bw'olaba ensi, alina bw'ategeera ensi naawe olina bw'ogitegeera, alina by'alowooza nti bikulu naawe olina by'olowooza nti bikulu. Ebbanga eryo lye musooka okubeera mwenna n'ebbanga lyonna lye muliba mwenna likuyamba okutandika okukula mu kulowooza awamu n'okutegeera. Kitandika okukubanja okufumiitiriza okulaga ewala. Otandika okwogera ku nsonga ng'ozirinako okumanya okw'enjawulo okuva ku balala bonna ababadde baziraba obulabi. Bw'otandika okwogera ku nsonga n'ebintu ebigwanidde okutambula n'obulamu bw'oyingiramu oluvannyuma lw'okutandika amaka, bubaako kinene nnyo kye busitula mu ngeri gy'olowoozaamu, gy'olabamu ebintu n'engeri bw'obikola. Kino kizibu nnyo okunnyonnyola omuntu atannafuna maka, naye bw'anaamala okugafuna ajja geraageranya bwe yali alaba ebintu ne bw'abiraba oluvannyuma, ategeere nti waaliwo level of maturity gyali tannaba kutuukako olw'okuba ntannaba kufuna maka. Engeri gy'okolamu ebintu, engeri gy'oyanukulamu abantu, engeri gye weeyisaamu, engeri gy'otambuza obulamu, engeri gy'olowooza ku bijja mu maaso, engeri gy'otunuulira enkwata y'ensonga ekyuka nnyo bw'otandika amaka n'obufumbo. Golowooza Katonda teyamanya nti weetaaga okulinnya eddala mu nkola y'ebintu? Olowooza amaka n'obufumbo si kye kimu ku kintu kye weetaaga okutandika okufuna okumanya okutuufu era okugazi ku nsonga ezigenda mu maaso n'ebyo by'otambulira mu si ekyo kyokka nno, naye amaka n'obufumbo kituleetera okufuna ekitiibwa, respect and dignity. Bwe njogera ku kitiibwa ngamba nti abantu batandika okutunulira omuntu ng'azitowa bw'atandika ekigambo ekiyitibwa amaka n'obufumbo. Buli omuntu obeeraga nti nze sinaba kuwasa, nze sinaba kufumbirwa, sirina musajja, sirabanga muwala wa kuwasa, bamutwala mu mbeera eyo ey'okubeera ng'ali yekka, era erinnya lye bamuyita n'engeri gye bamwadressingamu esigala yeeyo.
oluusi ne bwogenda okwesimbawo ne bwe banno obwerusi bwa ku kyalo naye nga amaka togalina balaba ng'omuvubuka atambula obutambuzaawo balaba nga ggwe ayinza n'okukulembera ekitongole kyabwe bassako yaabwe ne ssente n'obuuka nazo olaba ne bwoba ogenda bulaaya ng'onoonya visa n'oteekamu nti siyina mukyala batandika n'okweraliikirira oba ddala banaakuwa visa onaakomawo mu ggwanga lino Uganda ne bwega nti n'omukyala n'abaana bamanya nti waliwo ensonga lwaki okomawo lwaki neekonyeeko eyo yonna amaka galina ekitiibwa kye gasaka ne gateeka ku bulamu bw'omuntu njogera eri omuvubuka omuwala n'omulenzi awulira ebigambo bino nti waliwo obugagga Katonda bwe yateeka mu maka waliwo ekitiibwa Katonda kyayambaza abantu abafumbiddwa n'abawasizza ekitiibwa ekyo kifuna olunaku lwennyini lw'owasizza era lw'ofumbiddwa otandika okutunuulirwa mu ngeri ey'okuba omuntu omukulu kale asobola kaakati okutunuulira ensonga bamanyidde ddala tolaba osobola okutunuulira ensonga z'ennyumba yo n'ozimaliriza n'oweza omwaka mulamba n'oweza ogwokubiri ng'ensonga z'amakaago okyalina mukyalawo oba okyalina omwami w'oyo nga mukyali wamu wakati mu mitawaana egijjudde abantu abasinkanye bombi nga bapya kiba kikutadde ku mbeera ey'okuba nga ogwanidde okuweebwa ekitiibwa mwami gundi mukyala gundi mwami gundi mukyala gundi kikuteeka mu mbeera ey'okuba n'ekitiibwa ekingi that dignity Katonda gye yateeka eri amaka n'obufumbo bw'obiyingiramu naawe otandika okufuna ekintu ekifaananako bwe kityo ensonga lwaki abaana abawala bangi bakirwanira baagala bakifuneko oliyanga nti musumbaze omusajja ne bwagenda naye kale nange nemmanya nti nange nafumbirwako nange nemmanya nti nange nayitibwako mukyala gundi kibi kitegeeza ki nti waliwo ekitiibwa ekyo Katonda kyagaba omuntu ng'ayingidde amaka ekimu ku kiraga nti amaka kya bugagga era zaabu eri bonna bakkiriza okugayingiramu ababiri tebasinga omu bayibuli si bwete bwesomesa nti omu bwagwa mulala asitula munne bayinza okubuguma ng'omuntu ali omu ebigambo bino bw'obisoma mu bayibuli bituyigiriza nti ensonga endala lwaki amaka tugeetaaga era lwaki ga muwendo it solves the problem of loneliness kyenjagala nkutegeeze Katonda yakutonda okwagala n'okwagalibwa okwagala n'okwagalibwa kizibu nnyo okukujjayo ne kulabikira mu bulamu bwo okujjako ng'olinayo omuntu gw'oyagala ate ng'omwagala bbanga lyonna so you were created to love and to be loved Katonda yakutonda oyagale ate oyagalibwe kakati waliwo kye tuyita loneliness okubeera omukalu mu bulamu obulamu ng'obulimu wekka nga temuli mukyala nga temuli mwami obeera wekka oba tolina muntu gw'oli answerable to ebirowoozo bye teri abikyekinga teri akebera by'olowooza teri akebera neeyisaayo teri gw'otya kyova olaba nti bavubuka bangi bavuga boda bakyali mu myaka emitoototo abatannaba kufuna families agivuga mu ngeri eyeewuunyisa waliwo gwe nalaba ku kkubo ng'avuga boda naye ng'okulaga nti aweta ku ddyo tateekayo mukono ateekayo kigere awanika kigere bw'ati n'akikuba bw'ati okulaga nti ngenda kuweta ku ddyo oyo si waakabi omuyita wa kusaaga naye omanyi risiki gy'atadde ku bulamu bwo okuba nti ajja ekigere ku ebyo ebifuga pikipiki etambula kyava avuga nga tafuddeeyo amagulu atadde ku mayembe adde eno n'eri ayisa buli waasanze kubanga talina nakyafiirwa teri kye yaleseeyo talina nakye yagenda kufiirwa mu bulamu yenna ajjudde kyava ayogera nga bw'asanze kyava atambula obudde bw'asanze kyava ebintu abikola nga bw'asanze nga bw'abirengedde kubanga talinaayo ddoboozi ddala talinaayo maanyi malala agajjuza ekituli ekyo eky'okubeera obwomu loneliness eno ya mutawaana ereetera abantu okubula bagabana nabo ebizibu ne balyoka bajjula emitawaana mu bulamu bwabwe egitagambika ereeta n'emize emizibu mu bulamu bw'abavubuka naddala mu mulembe gwaffe ensonga y'obutassa kitiibwa mu maka n'obufumbo y'emu kwereetedde abavubuka baffe abawala n'abalenzi okuyingira emize nga masturbation okwematiza kuvudde nnyo mu mbeera eyo y'emu kwereesa emize gya pornography okubeera nga buli kaseera omuntu ayagala kubeera ku bya buseegu kubanga ali yekka kubanga yeetaaga kampani kubanga yeetaaga omuntu okumubeera yeetaaga amagezi n'ebirowoozo by'atafuna n'amaliriza nga yingidde n'emize emibi egiyinza okumuleetera okukola ebintu ebitali bituufu kale eno tewandiyingidde amaka n'obufumbo ng'osanyukira ekigambo ekyo ekyokubeera nga ekituli ekyo ekiri mu bulamu obwo kizibibwa badde okimanyi nti Katonda yatutonda mu kifaananyi kye era bayibuli etugamba nti omusajja n'omukazi mwe yabatondera
naye ekifaananyi kya Katonda kizzibwawo mu bulamu bw'omuntu ng'ayingidde amaka. Amaka gagirawo ddala ekifaananyi ekya Katonda kyali ne kyafaanana naki kyayagala nze naawe tufune. Amaka gajjayo ekifaananyi eky'obumu bwa Katonda. Amaka gajjayo ekifaananyi eky'okwagala kwa Katonda okw'ekiseera kyonna ate okutasosola. Buli lwe tubeera mu maka tuzzaawo ekifaananyi kya Katonda. We restore the image of God. Tuzzaawo ekifaananyi kya Katonda mu bulamu bwaffe. Buli tubeera mu maka bw'otunuulira roles tujja kubyogerako mu maaso eyo ez'abafumbo mu maka bw'ozitunuulira n'ozeetegereza bulungi zikuwa ekifaananyi ekya taata, ekya maama, eky'abaana. Bayibuli bw'egamba nti abasajja mwagale bakazi bammwe nga ne Kristo bwe yayagala ekkanisa. Ate abakazi muwulirenga babbammwe ng'ekkanisa bw'ewulira Kristo. Ekitegeeza nti amaka gajjayo ekifaananyi ky'enkolagana wakati wa Katonda n'ekkanisa. Kitegeeza nti omwami n'omukyala nga bali mu maka awamu n'abaana baabwe bajjira ddala ekifaananyi eky'engeri Katonda gy'akolagana n'omuntu. Tujja kulwawo nnyo okuyingira mu kifaananyi kya Katonda n'okutegeera kiki kyali kitegeeza okutuusa nga tulinnya ekigere mu kigambo ekiyitibwa amaka. Tujja okutegeera ddala obuwulize obutuufu bwe buliwa. Tonnaba kutegeera kye bayita buwulize muwala ggwe okutuusa ng'olinnyeeko ekigere mu maka. Nanyi nti bwe njogera bino bawala si bangi abaagala okuwulira ekigambo obuwulize kubanga si bangi ababukuliddemu ate nabo bakuze bawaganyavu nnyo. Bangi bafunye kasente n'emirimu bagyekolera n'abalala basome n'okusinga abasajja n'abamu balabika nga abali mu bulamu obulungi okusinga abavubuka. So si bangi abaagala nnyo okuwulira ekigambo obuwulize okussaamu ekitiibwa n'ebirala. Sifuddeyo ndowooza gy'okirowoozaako naye nze njagala nkujjukize nti obuwulize kirungo ekibeera mu maka bwe gaba ganaatambula. Tegasobola kutambula nga tebuliimu. Bwe butabaamu buli kaseera babaawo obukuubagano n'ebizibu ebirala ebingi ebiyisomba mu maka nga bwe tuli byogerako. So mu bufunze amaka gakuyamba okusobola okurestoringa ekifaananyi kya Katonda mu bulamu bwaffe abagalimu. Tolaba nti weetaaga okugayingira. Gwalaba puroguraamu eno olunaku olwaleero amaka n'obufumbo. Tolaba nti kya muwendo okubeera ekitundu ku go. Lwaki ogatunuuliranga geyeena? Lwaki ogatunuuliranga ekintu ekitagasa? Lwaki ogatunuuliranga ekintu ky'otagwanidde kuyingiramu? Lwaki ogatunuuliranga nga talina kye gagenda kukuyamba? Kubanga olina gw'olabye amalala amabi, waliwo gw'olaba amalala amabi n'olaba gano n'olaba gali n'olaba gali n'olaba gali n'ogaa nti bannange ebintu by'amaka bino bwe kiba bwe kityo kikitegeeza bivuddemu. Naye mwankwadde nga wayinza okuba nga waliwo ebizibu ebigasoomooza ebya buli lunaku naye ate birungi Katonda bye yagateekamu ne muwendo gw'ogenda okufuna mu kuba n'amaka ate gwe muyitirivu nnyo nnyo nnyo. Kyenva nkusaba tekirungi oyingire amaka kubanga kya bugagga ky'amaanyi. Badde omanyi nti omubiri gwe yeekaalu ya Katonda. Omwoyo omutukuvu mwatuula. Nsomeyo ku kyawandiikibwa ku nsonga eyo. Bw'osoma mu kitabo ky'Abakolinso wano ekisooka waliwo ebigambo bye siyinza kubuusa maaso bye njagala nkusomere. Bakolinso ekisooka 6:19. Oba tomumanyi ng'omubiri gwammwe yeekaalu y'omwoyo omutukuvu ali mu mmwe gwe mulina eyava eri Katonda nammwe temuli ku bwammwe kubanga mwagulibwa na muwendo kale mugulumizenga Katonda mu mibiri gyammwe. Ebigambo ebyo by'owulira bye nsomye birina ebigambo bye bigoberera ebibikulembera. Nabyo njagadde mbisome sobole okunyoya poyinti yange eno bulungi. Njogera ku nsonga lwaki amaka ga mugaso. Njogera ku nsonga lwaki omuvubuka ogeetaaga. Njogera ku nsonga lwaki wandigayingiddemu. Naye wulira ebigambo bino ebisooka ebigambo bye nsomye. Bakolinso ekisooka 6 kansome olunyiriri olw'15 n'olw'16 owulire. Agamba temmanyi ng'emibiri gyammwe bye bitundu bya Kristo. Kale nzirirenga ebitundu bya Kristo mbifuule ebitundu eby'obwenzi kitalo. Oba temumanyi ng'eyeegatta n'omwenzi gwe mubiri gumu kubanga ayogera nti bombiriri banaabeeranga omubiri gumu. Naye yeegatta ne Mukama waffe gwe omwoyo gumu. Mwewalenga obwenzi. Buli kibi kyonna omuntu kyakola kiri kungulu ku mubiri gwe naye ayenda akola ekibi ku mubiri gwe yennyini. Ebigambo ebyo bw'obisoma birina ekifaananyi kye bituwa. Obufumbo butuyambako ku stewardship of our bodies. Embiri gyaffe gino Katonda gye yatuwa yagituwanga kirabo n'atuwa omukisa tubeere nagyo okugikozesa
kumugulumisisa ye n'okumuweesa ekitiibwa si bw'ate bw'agamba Bakolinso 10:31 obanga mulya obanga munywa obanga mukola ekintu kyonna kyonna mukikole olw'okuweesa erinnya lya Katonda ekitiibwa. Emibiri gyaffe gino Katonda yagituwanga kyabugagga n'agituteresa, nga mu kugituteresa ayagala byonna ebigikolerwamu bibeere ebyo bimuweesa ekitiibwa. Ekimu ku ekyo ekiyinza okuzikiriza emibiri gyaffe, ekimu ku ekyo ekigyonoona ne gitaba yeekaalu ntuufu ya Mukama, ekifu ku ebyo ebigitattana ne gitaba mibiri mituufu Katonda mwatuula, kye kigambo ekiyitibwa obwenzi awamu n'obukaba. Era kimanyi nti abavubuka bangi baganya okuyingira amaka n'obufumbo, naye ate bakabaka bwe mbanga nandyagadde okwogera ekigambo ekyo be basingayo mu kubeera abenzi ate n'abakaba. Ekigambo obukaba kifuuse eky'amaanyi mu mulembe gwaffe, sinakindi okwagala okukitongoza. Batono nnyo abakitya era kirabika nga kitundu ku bulamu. Is my boyfriend, is my lover, we are dating, we are courting, whichever the word you may use. Nenga bonna aboogere we are dating, we are courting, bali mu kwekabawaza bokka na bokka buli kiseera. Badde okimanyi nti okwekabawaza kibi ky'oba okoze ku mubiri gwo gwennyini, era kireetera yeekaalu ya Katonda okubeera ng'ezikirizibwa. Badde okimanyi kijjawo omuwendo ogw'omubiri Katonda gwe yakuwa buli wobeera mu bulamu obw'okwekabawaza. Katonda yateekateeka amaka n'obufumbo nga byakutujja mu bukaba. Tuleme okwekabawalako ffekka na ffekka, wabula tufune obufumbo obw'amazima, tubeere nga tukkirizibwa mu lwatu okubeera omusajja wamu n'omukazi. Amaka n'obufumbo tulaba nti ga muwendo gagenda kujja mu mbeera ey'okwonoona omubiri gwo, kubanga buli lw'obeera mu bukaba oyongera okusiriwala, oyongera okwonooneka, oyongera okubula, oyongera okuggwaawo. Olw'ensonga eyo kikulu nnyo, kya muwendo nnyo era kya mugaso nnyo muganda wange ne mwannyinaze okwewalira ddala ekigambo ekiyitibwa obukaba. Naye okyewala otya? Ge maka awamu n'obufumbo. Kale nno kyenkukubiriza lw'okuba amaka awamu n'obufumbo gakutaasa ekigambo ekiyitibwa obukaba ku mubiri gwo, tulaba nti ga muwendo nnyo. Obukaba nno buzibu n'ebibuvaamu bizibu, omuntu yonoonekera ddala. Noba nga tokyalina kiweegomba ku bufumbo, n'obuyingiramu nga tokyabuyinamu interest, n'obuyingiramu nga tebukyayamba, n'obuyingiramu nga tokyalina kyononayo. Kyova olaba nti osanga abawala bangi nga bakyalina bato, myaka nga 20 oba 21, naye nga limugamba abasajja bonna be bamu. Apostinze ku status all men are the same. Naye okugamba all men are the same ng'olina emyaka 21, nkusabidde busabizi. Ng'abasajja okyabalaba ku myaka 20 all men are the same ng'okyalina 20, obazudde bukyali. Ne maama waabwe n'omutegera ku myaka 20 nti abazaalayo omu. Olw'ekyo nkusaba ekyo kyonna kiva ku fornication, kiva ku bukaba. Kale nno bwe tuyingira amaka n'obufumbo, obulamu bwaffe butaasibwa ekizibu ekyo bwe tukitaasibwa ne kituyambako okubeera mu bulamu obutagwagwawaza yeekaalu ya Katonda eno gye yatuwa nga gy'emibiri gyaffe. Amaka ga muwendo nnyo kubanga galina ekintu ekirala kye gatuleetera ekiyitibwa okubeera n'obuvunaanyizibwa. We learn responsibility. Okubeera n'obuvunaanyizibwa kikulu. Musajja omu yaŋŋamba nti weetabe emisinde odduke. Misinde egyo MTN marathon, Kabaka Run n'ebirala. Nanga togyetabamu kuwangula, kubanga era tojja kuwangula. Ne waakiri ojja kutola ku masavu. Ne bona batotodde ku masavu, waakiri onaafuna physical fitness. Ne bona batofunye physical fitness, koze eyo eteekesezaawo emisinde, kale waakiri onaaba ogiwagidde. Kikyengezaako okugamba mu kino ti si buli yeetaba mu misinde nti yeetaba mu kugiwangula. Naye ate mulimu bingi byafuna mu kugyetabamu ebisinga n'okugiwangula okufuna omudaali. N'amaka n'obufumbo bwe buteebufaanana. Oli ayinza okulowooza nti amaka n'obufumbo abiyingiramu kubanga akuze, kaakati nkuze, emyaka giweze, ndowooza nange kati kampase nsetolinge. Naye emigaso egiri mu kuyingira amaka n'obufumbo mingi n'okusinga okuba nti otuuse obutuusa okuwasa. Kyekigambo ekiyitibwa obuvunaanyizibwa. Buli woofuna obuvunaanyizibwa mu bulamu kirina eddaala
kwe kikuteeka nga gwe omuvubuka omuwala n'omulenzi alaba ebigambo bino waliwo ensonga lwaki oluusi financially you are struggling just because you lack responsibility. Waliwo omusajja omu yaŋŋamba nti nze nandibadde sisobola kukeera naye obuzibu bwe nnina nina okukeeza abaana ku ssomero. Kati olwokuba alina okukeeza abaana ku ssomero neyesanga ku mulimu atuuka mu budde butuufu kubanga yafuna obuvunaanyizibwa bw'abaana. Kati waliwo abantu abatafaayo na ku mirimu gyabwe kuba talina kimuzuukusa ku makya. Omanyi nti olina emitawaana mingi oluusi lwakuba nti totunuulidde ekigambo kya bufumbo ng'ekikulu. Responsibility is good. Weetaaga okuba n'obuvunaanyizibwa mu bulamu. Naye bw'obeera mukazi goko ng'okalimu era wekka era ekitanda ekirimu kikumala n'entebe ezirimu zikumala. Kati ova obeera nakazigo oteekamu ekitanda ekinene oteekamu ebitebe ebinene oteekamu ekitivi size 5.4 DSTV n'ogiteekako birigi kalumu konna ne kajjula nga toyina nawo siza. Lwaki olowooza oyinza okuŋŋaanya ebintu ebyo byonna obiteeke mu lumu emu kubanga era mwojja. Naye bw'omala okuzaala omwana otandika okwetaaga lumu namba 2 bw'ogattako owookubiri ne bafuuka abawala n'abalenzi otandika okwetaaga ennyumba ennene. Kakati nze nazaala abaana abawala n'abalenzi sikyasobola kuzimba nnyumba nga yabisenge bibiri ebisulwamu byokka. Kati kitegeeza nti obuvunaanyizibwa obunjolekedde bunene. Bwe mbanga ndi wakuzimba wensula nteeka okuzimba ekitone ennyo ng'ebisenge birimu 3 ebyokusulamu. Eyo entandikwa ekiyitibwa responsibility. It leads to development. It leads to you to think far. Abavubuka bangi tebava we bali kubanga tebalina maka, tebalina buvunaanyizibwa, talina gwalabirira. Tukiyita kintu kyangu kukeera ku makya ng'olina abaana ab'okuliisa. Balina okulya ekyenkya, balina okulya ekyemisana, balina okulya ekyeggulo. Oluusi 4, oluusi 5, oluusi kuliko n'omukozi waako. Kati oli mu famire y'abantu 8-9 bali okuva ku makya paka akawungeezi. Oba okyali awo nga baleese kakiiti akavudde ku ssomero beetaaga school fees. Oba okyali awo nga baleese akalala nti ate tugenda kutuwa. Oba okyali awo ng'engatto ziyulisa ate twetaaga ndala. Oba okyali awo uniform nti ate gula endala. Oba okyali awo nti ate bbiru y'eddwaliro. Obuvunaanyizibwa obwo buli lwe butandika okukwetuumako ne buwera buzuukusa obwongo bwo ne bukujja mu tulo otunene tuwobeeramu ng'oli singo. Omuntu bw'abeera singo abeera mu slamba gy'atamanyi na muwendo aba yeebase ekiteekanika. Naye bw'omala okukwata obuvunaanyizibwa obwo obwa buli lunaku buli kaseera oba okakibwa okuyiiya n'okulowooza. Buli kaseera oba osindiikirizibwa mu kukola. Buli kaseera oba oteeka okubaako ne kyotetenkanya kubanga enkya bwe bukya bagenda kukusaba ekyemisana. Abaana bo tebagenda kusiiba kyamisana na kyaggulo nga tebalidde kuba gwe tokola kuba gwe wanafu ebyo tobibabuulira tebabimanyi. Ate n'obulwadde tebugenda kugaana kujja. Kale nno kikulu nnyo gwala ebigambo bino era atambula nange otegeere nti amaka kya muwendo. Kkiriza ogaagale, kkiriza ogaanirize. Obuvunaanyizibwa bwe galeeta gwe bootera okutya ate bwe bukufuula ekintu ekyenjawulo. Obuvunaanyizibwa obujja nako gwe bootera okudduka. Gasaagala buvunaanyizibwa, siina galeeta mukazi kumbonyaabonya, siina gazaala abaana nga siina kyembaliisa, ze siina gafuna bako na banganda kunnondoola. Ebintu ebyo by'ogoba saagala kunnondoola, saagala kufuna bendiisa, saagala kufuna nkaayanya. Ebintu ebyo by'ogoba byenjogeddeko oleme kufuna maka bye weetaagira ddala okufuuka omuntu ow'enjawulo. Weetaagayo akukaayanya, weetaagayo abuuza ebibuuzo ku buli ky'olowooza, weetaagayo omuntu aceekinga by'olaba, weetaagayo abantu abakulya emabega abakutaddeko obuvunaanyizibwa. Push ezo ne pressures amaka ze galeeta zongera okushepinga okwongera okufuukira ddala omuntu gwe weetaaga okufuuka mu nsi muno. Ekisembayo amaka gano gatuyamba okuba ne legitimate children. Bwe tugamba legitimate children, abaana bangi basafaringa olw'okubeera nti abazadde babazaala mu ngeri etali y'amaka na bufumbo. Era abaana bangi abali ku streets ne stories etuwulira ez'abaana babonaabona ne ba juvenile delinquents abasinga be tulina mu Uganda wano. Ensonga esinga kuva ku maka gye baakulira. Basingle mothers bangi abali kati right now bw'oyagala okuaddressinga categories z'abantu nomala ogamba nti basingle mothers oba basingle parents mujje oyinza n'ofuna abangi oluusi n'okusinga abafumbo. Why? Kubanga amaka n'obufumbo bijjiddwamu ekitiibwa. Bwe bijjibwamu ekitiibwa tutandika okufuna basingle parents bayitirivu kubanga amaka n'obufumbo tebiriiwo.
wandyagadde okuba omuzadde alina abaana kitaabwe taliiwo ate awasizza omukazi omulala gwe yakwagalako bwagazi n'akusuula kate yawasa mukazi mulala gweoli namba 2 ate ono mufumbo. Ebintu ebyo byonna bijja lwabutassa kitiibwa mu institution y'amaka na bufumbo. Zino za tewandibaddewo kwekweka muvubuka gwe bobeera ne mukyalo bagamba nti akatali kabbe oli amagumba okanyuga mu mulyango kubangira teryajja kuvuna naye kuko oba wabbye enzibe oli amagumba ozinga mu bipapulo gasuulayo kiro nga teri alaba. Naye lwaki muvubuka gw'omuwala osooba boba otambula ogende w'omuvubuka ne weesiba ng'owa Al-Shabaab ku kabooda manyi lwaki obaza bobaza n'oyingira kiro muvubuka gwo manyi lwaki olujja oluggulawo ng'osooba baleme kuwulira banneiba lwaki osoobera mu bintu ebyo kubanga kyokola si kituufu naye wennyini wekitya n'olubuto lwennyini olutya ne luleeta n'ebizibu ebirala bingi. Kale no mubaka b'olunaku olwaleero tugamba nti ebyo byonna bye twogeddeko tusobola okubyaŋŋanga ne bivaawo bwe tufuna amaka tusobola okubyanga ne bivaawo bwe tufuna amaka amatuufu. So nsaba Mukama akuwa amaka amatuufu, nsaba Mukama akwagazisa okugafuna, nsaba Mukama asitule omwoyo gwo gwongere okwagala ekyo yateekateeka. Ebisoomooza amaka tebisobola kubulawo naye njagala nkukakasa ekintu kimu nti ate ebirungi bingi mugo Katonda byeyagala naawe ogabaneko. So nsaba Mukama akuwa omukisa, nsaba Mukama akuzimbe okuyita mu nteekateeka ye ey'amaka ebizibu byonna bye twogeddeko biveewo ekirabo kino ekyamaka okyanirize mu bulamu bwo era Katonda abeere ng'akutuusa ku buwanguzi. Katusabe. Tukwebaza Mukama kubanga otuwadde omukisa okubeera abalamu. Weebale kubanga oyogedde naffe erinnya ly'ettukuvu lyebazibwe liweebwe ekitiibwa. Kisa kyo n'okwagala amu n'emirembe kabitambule wamu naffe. Era tusaba Mukama otuwe okwagala awamu n'obwagazi obw'okufuna amaka kubanga kya bugagga. Oba omukisa omuntu oyo alabye ebigambo bino olwaleero nga tukyeyongera okuyiga Mukama otuyigirize ng'ekisa kyo bwe kiri ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Nkwebaza olw'okuba nti okkiriza okubeera ekitundu ku puroguramu eno n'enkyamu n'ennaku endala zonna tugenda kubeeranga wamu ssaawa 4 paka 5 mu puroguramu amaka n'obufumbo. Mukama akuwa omukisa tusinkane enkya.